sente nina kasooke nkuzanyira eddoboozi lino bwe ndimaliriza tutandika okwogera ebigambo yingini ya Stephen Kaweesa NUP Commander 001 Nansana tasobola kuba 001 awatubyonoonye wangi jeno ki jeno Sale jeno Museveni yali agenda mu parliament tasobola kwogera 450 million ingini ya Stephen Kaweesa NUP Commander omuwulira emiliyoni 110 ze bamubanja naye nga yafuna 8 te 8 anti yafuna 4.5 n'ebibiri nafuna n'ebisatu mu 5 we 8 kigeza kana malala magoba mu mateeka gye nsoma nojja kunyongeza eddoboozi lumu oyagala nnyo okundekanya ng'ate ndaba wano Bigirwa ng'ayogera mpola mpola era bamuwulira twaleebi mu mateeka ge nsoma eriyo doctrine bagiyita voluntary non-fit injuria Latin voluntary assumption of risk eyo linnyo mu insurance eri ne mu workman compensation Abaganda bagamba nga bavunula eyo doctrine bagamba nti sekamulikansaze nga gwo kabogombodde era tebakusaasira kiki ekitegeeza nti bw'otunuulira kanku ekyokulabireka ekyangu singa sekanja kukwata ekitala ng'oli eyo ng'ekitala kiba n'obwogiwiri kisala eno n'eno kati nze nenzija nenkikwata bevipu nenkinyweza eno naye nga mmanyidde ddala bulungi nti eno wasala neno wakola ki bw'okisika bwoti nekinsala omusango guba gwonsinze kubanga obadde okimanyi nkimanyi nti ekitala kisala lwaki nkwata ku bwogi bwakyo singa osanga omuliro n'oguteekamu omukono gwo naye ngaomanyi omuliro gukola ki gwokya n'oteekamu omukono gwo gwe kennyini voluntarire nga tewali akukasse nga weeyagalidde insurance teyinza kusasula senga oyimirira mu koolaasi ng'omanyi nti emmotoka ziyitawo era emisinde olw'okubanga olina insurance emmotoka bwekutomera n'omenyeko okugulu teri ayinza kusasula mukwano gwange Kaweesa emiliyoni 8 zaayogerako nga zivaamu 110 okuziteeka mu kalulu ng'amanyi beesimbyewo 8 ng'era amanyi nti ku 8 omusanvu bateekwa okugwa
tolabanga yegugombolera yekakamu bate yali kushuwa nti asobola okajjayo katwaki yevumanyeri era gambye n'okugamba nti emiliyoni 2 nazibaweera ku maviivi nansoso bawa bina okwana omukyala n'akugaana n'omugamba nti nkwegayiridde bambi kankwereze kalanki ka mitwalo 10 oyinza omulumiriza nti yakukudde nedda yakwata emiliyoni ze 4 n'aziteekayo n'azibawa ng'ategedde bulungi nti process eyakamyufu kuba bateekangayo empapula zaabwe nga bateekayo empapula zaabwe nga bakimanyi bulungi nti okuteekayo empapula ne gundi ataddeyo ne gundi ataddeyo ng'era bategedde nti bagundi bali balina ebintu byabwe kubanga toyinza kugenda mu byo totegedde biki bye baagala era empapula oziteekayo ng'oyagala ki nze Sewandagi bwe namanya nti process eri rigged walaba nteekayo empapula n'akwata empapula ze n'aziteekayo olwokuba yali amanyi kwegamba kino kigamba nti bonna abeesimbawo mu Nansana municipality tekwaliko yadde okuggyako omuntu omu yekka ali Joseph Musoko w'e Makerere ye yekka eyali memba wa parliament bonna abaali beesimbyewo mu Nansana municipality abasigadde bonna tekwaliko mubaka wa parliament era yensonga lwaki otunula nti Kaweesa alemedwa n'okwogera emiliyoni 4.5 mu luzungu naye yali amanyi nti alina bingi byatasobola kukola ki kojja wange kulaba ng'ovuga emmotoka omusirikale wa traffic wakuba omukono bwati ng'omanyi nti tolina permit emmotoka yo tekuli mipiira oba tolina road license third party n'ebifaanana ng'ebyo olukuba omukono bwoti okwatirawo mu nsawo n'ozizinga bwati afande oli otya kyoba ogenderera kyokumuwa ssente oyina ebizibu byomanyi by'ozibiikiriza kituufu Kaweesa yakwata emiliyoni ze 4 n'aziteekayo ng'amanyi mu ku merit tasobola kuwangula kati nze Sewandagi yatunda processing eri rigged saateekayo yadde empapula zange saatawana najja wano ngamba nti wali olozambo ndi kutactical withdraw saateekayo yadde empapula zange ate era nze Sewandagi naalibadde mu ssiru nnyo nina degree nina diploma mu education nimusomesa nina degree Bachelor of Business Administration na majoring of Finance nina Master of Science Accounting and Finance nenkwate emiliyoni 4 100 2 3 4 nenzitwala nziwe Ssebuufu n'akakiiko ke bampe kaadi ya National Unity Platform kale noziwa yenna kuba yetalina gwayogera gwe yaziwa muntu agagambe nenzibawa enda nenzibawera ku maviivi kale ne bwe kataba kakiiko noziwa yenna gwoziwadde ne bwe kataba kakiiko sisobola kukwata miliyoni 4 nenziteeka mu campaign nti nziwa abalonzi bampe akalulu ngende mu parliament ku buyigirize bwe nnina with 400 million at the end of 5 years mba nina miliyoni eziwera 12,000 kati omukwano gwaffe yalina looni ya miliyoni 10 n'agamba mbu olwali baze okulayira ng'asaba mu parliament kamubuulyeko kye yatamanyi bakusooka nga kukola research abayindi abo bonna abawola ssente mu parliament tebawola miliyoni zisuka 9 mbaka wa parliament yena okujjako alina emisango gubereka nga mulya nnyama tebayinza kumuwola oyo tebamuwola naye gwe bamanyi kati Ssenyonyi ng'ali kiriya kati oyo 9 tebasukkawo kati endala yali agenda zijjawa gwe n'okwata ebizimbe n'osinga ogende oweeyo enguzi bakuwe kaadi enguzi gye batakkiriza komanda Kaweesa nkumanyi oli mukwano gwange naye bwe naakusanga nja kukuba oluyi era bwondaba mpita wala Kaweesa bwe naakusanga nja kukuba oluyi mpita wala era bwondaba nga mpiseeko ekatooka awaawe nti nga ngenda okulaba mukwano gwange wali omanyiwaawaawa mpita wala Kaweesa nja kukuba oluyi obwo obusiru bw'oleeta ojja kukitegeera tosobola kukwata miliyoni 6 noziwa batamanya ngamba omwana badandaga results za muto wange Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu ze yafuna ku senior 6 alyoka agende Makerere akole music dance and drama zisesa naye siyinza nakuzogera kubanga simina Makerere bamwera ku mature entry anti bali batandika banga ali amazaka banga nga joiniza after senior 6 ziri results sinazo zate zikola neza bade manchali cyali okwata ebyo era bana abantu bakwata sente manyi mbu yagenzeke wajjeno Kaweesa wajjeno ki ante ongenda kutuukawo naye abantu abakwata enguzi n'ogigabayo bwe bagirya osirikanga busirisi
nange nagambe kati kyekimu tolina bujulizi bano fena tukimanyi balya ssente z'abantu bakuba ebiwojjolo by'abantu balya embuzi z'abantu nga balya bintu mukyala wamuleta wano 5 ng'abanja ensanvu ye n'ekiwojjolo bakikuba n'ebira ate soomu bonna nga bali kakiiko namulaba nga abalumiriza ng'abalumiriza ziba tiziryawo nga tulowooza aliyeyogeza bibye kubanga alina ensubuga nga babyerumiriza tulowooza tiyeyogeza bibye tuba tulyawo nga obutambi buvuddeyo obwa jendozoganya 5 w'omukulu ate abaganda bagamba nti bulya bw'oyita naye aba abuuza mpisa zo nizoganya bamu yebasanga nga mu bbaala nga bafunira mu bbaala gye basuzeewo abasinga baali ku campaign trail campaign trail tusulemu nawano tusulemu wali ebyo biba mu campaign bibaamu ne kumbalu togenda nga tusindika nga yo omwana we bibaayo kye bayita voluntary assumption of risk volent non fit injuria bw'oyingira mu bulabe ng'obulaba wewe nnyini ate ne mbusiraamu gyekali Allah bwe yali ayogera mu bigambo bitonotono yagamba nti nakola okufa nenkukweka omuntu naye buli otunula nga amaaso go bwe gati n'olaba okufa nga kulakufa omulaba bw'otegeka nti kojjanja kutta bw'otonva mu maaso bw'osigalawo n'enkutta ebyawandiikibwa bigamba nti wofudde oli mukafiiri era ne mugulu toyiye wa Katonda ogenda mu muliro guli jahannama gye kugenda okwokera bwe nkugamba nti bw'otanva mu maaso nkutta vaawo abaganda bagamba nti ab'omutima babaseka ng'ab'omugumu bakaaba ffe tukusekera nakojja waddisa emisinde akasajja kabogodde nga kakutiisa kyanudduka naye nga tukusekerera buki so omulala yaganiddewo baba bamumaze ng'ali ku ttaka kati ono Kaweesa naye nze kyensinga okulaba Kaweesa nga bwe mumanyi mu magezi ge tebamubandya nze nange wendaba akageri kagambye nti yagenzeeko ewa Jeno n'agamba nti agenda kumusasulira agenda kumuyamba azimusasulire awo namulabye nga Kaweesi kati yabadde abaza Jeno era kwe kugamba Jeno nti bamanja biliyoni 1.1 kati wadde Jeno yasinga okugaba ssente kati agenda ziwa Kaweesa ng'azimwa ku ddiro ki bwe batwala ennyumba ya Kaweesa Jeno afiirwa ki ye kati Kaweesa bw'ali awo ayongera ki ku Jeno ayongera ki ku Jeno kubanga bajjeno bemanyi bajjeno aboogerwako kubanga oli bamuyita jjajja bajjeno aboogerwako abagaba ssente bali babiri namukekeera n'oli owa CDF naye agaba waliwo abagendayo naye lwakuba mukodo yalina fitina naye ng'abawa kati ewajjeno gye yabadde ndowooza yafunye abayaaye ne bamuliiramu nti gende sente ziryawo ayiwa buyiyi tayiwa buyiyi naye nga zaazirina bwe babanja jangu nkuwe yatwala enguzi wakati Kaweesa yandibadde ng'ayitibwa wali eri ku gundi anti-corruption unity bamugyeko statement batandika omubuuliriza lwaki ogaba enguzi nga tekkiriza gwe nyini gwe byogedde n'obutambi bwo nti basomana mbuza n'obutambi bwo nti bwange nti oketulakaawo otunulira Kaweesa nga bwe yabadde yogera ebigambo byokojja wange gwe muli bw'omulaba omubalamu amagezi Kaweesa nsonyiwa mukwano gwe ye kituufu embeera yamutuusa mu ekyo ayina ebintu bye yatunda n'ajja ssente ayingire mu kalulu ebyo weebiri era mu kalulu aba yateekamu ssente entono yateekamu miliyoni ziwera 10 ebimeka ebipande byokka mbu wali mu miliyoni 1 yali ayonoona bwonoonyi Kaweesa yakuba ebipande nga byakwonoona biri byali byakwonoona leero n'akuba nga ali ne Bobi Wine ate nkya n'ayita nga ataddeko enkofiira ate bigamba yali awo nga naye ssente zaali zimubuzeeko kyakola abapulintinga bye bali bamuwa amagezi ago Kaweesa ssente yalina nnyingi nnyo nga talina kyakola era nze nalowooza nti yalonda nnonde lwakuba mpulira kuzana bagamba nti yali atunze ebintu bye naye nalowooza nti yali alonze nnonde Kaweesa ssente talina kyabirina ebizimbe ebyokuzanyisa atunde Kaweesa nga tanajja kuwa chairman bwero sikiwano awe Katooke yali agiyita Kaweesa azisite omanyi omuntu okuteeka ssente ku mita ye y'amasannyalaze n'agenda awayalinga ebitaala bino ebinene nnyo ezo floodlight ezo ngezibeera mu kisaawe ebitaala ebisuka 20 n'asima mu ttaka bw'ati n'abitambuliza amasannyalaze okuva eno tawuni gyeko mapaka eri kuligenda ku Nassolo nga yeekiro asaako amasannyalaze nga ye munaku akwata ssente ze neyeterako wano netisoba 10 ebitala nga byotinga ekibuga Katooke kyaka era nga agiyita Kaweesa azisite era abantu basinga obungi nga bagamba nti Kaweesa oba yalwa oba yagwa eddalu oba yabaaki nga balowooza nibagamba Kaweesa mulamu ategeera naye bw'atyo ssente talina kyazikosa ate omwoyo gw'obwavu bwe gukutuukako
buli lwofuna akasente guteekawo ekkuba eddala w'olina okuguteeka. Ebyo bantu baffe babitukola mu famire newaffe nja bikubulya mbimanyi mu nkola zaffe zino ezaffe osobola obyeyambulako. Kati Kaweesa yeetaaga kuyamba naye bw'abanga ssente ezo yazoogeddeko ekisooka munenya bw'abanga alina ssente ezo miliyoni 8 wasobola oddujja kubanga singa yaluinvestinga miliyoni 8 ne byali luinvestinze mu ttaka. Gino emirimu gyange gye nkola egy'ettaka ne tuteekamu miliyoni 8 mu myaka egi tuba tulina biliyoni 4 mu myaka ebiri tuba tulina biliyoni 4. Tewali nsonga ng'olina olunaana lw'omukasi kyekikutwala mu palamenti talinaana tewali badde na nsonga. Palamenti yeetaaga kugenda nga weeyiya bweyiya ng'olinawo obusente bwo butono miliyoni 5 miliyoni 6 za bipande ebirala n'okanya mutima. Kati zino zibakuwa kati ngoyo Kaweesa balaba balonzi kizibu kye bagwako. Kati mulonda Kaweesa nga muggyeko Wakayima kubanga Wakayima mbadde temulaba tabayambe talina kyakoze naye nga gwe mulonze alina ebbanja la miliyoni 10 agenda lisasulira emyaka egi 5 bwe bali spreadinga mu myaka 5 ojja kwekanga nga buli mwezi adde wakane miliyoni ezi omusaala gwe gwa palamenti adde wakane miliyoni 5 ate jjukira status yalinnye bwe yali ali emmere yo15 takyagirala ya mitwalo egi n'emmotoka yavuganga kanangakako koteekamu emitwalo 5 ewiiki ng'enywa mitwalo 5 okuva ekatooka okutuuka e Kampala nekatooka n'avaayo olwo n'agenda n'asula awalala. So abantu balekerawo okujaajamya ssente. Kaweesa nkunenya kujaajamya ssente. Ekyokubiri nkunenya kuyingira mu process eri already rigged. Kyesimunenya kwe kuvaayo ne yeesimbawo mu kalulu nga kadi bagiwadde Zambaali kubanga okuba kadi kwali anifeyo. Ekyo kisivunaana Kaweesa. Ekyo yakola the best decision mu bantu. Naye okwata ssente ze miliyoni 8 n'aluwa Bobi Wine ebyo yakola ensobe esinga okubeeya yakola ensobe esinga okubeeya waggulu era bamanirenda jangu ewange mpayo miliyoni 10 mbakutaaseeko mu nsonga ya buwangwa mu nsonga ya buwangwa ngenda basiba mbakomyawo basigalawo nga bamubanja buli lunaku nga basasulayo mpolampola paka lwali zimalako oba yagala basasula mu myaka 10 ampe miliyoni 10 bw'oba weetaaga 10 kyenjagala ndi biliyoni ng'okolera bbeeyi yali bana nti apa 10 mu 10 njagalako 10%. Bw'oba oyagalako 10% 10 mu 10 mbamusibire mbanyweze bwenti bamuyite ave ne mukwekweka bamuyitengako nga bamutunulira butunulizi batyo balaga nti musajja oyo Kaweesa yatwala ssente zange naye kale anti aŋŋambye ajja kusasula mpolampola katumuleke agira asasula ekyo nkisobola ekyo nkisobola mwami Kaweesa jangu ewange tegeza banka gy'otasobola siba bano bamanira bo basobola ate banka kigesisiba kati naku zino ndi mukono eyo ne banka yagenda neyeewola ssente miliyoni simanyi 9 neziteeka ku muntu awo ngosimanyi emuwoze miliyoni 9 kati ziwoze 10 mu 10 eyagala kutwala ttaka teyinza litwala weeni tekisoboka balese ne auction yambo alitunde ngalitundawo atuka kutako mutone kumuluma naga tutoka tugende wali kalwali abaguzi tebasobola kugula abaguzi tebagula nze okulato gyensiba abaguzi tebasobola kugula era tebajja kukola ki era tebajja kugula kakati mwami Kaweesa nze kati mwami Kaweesa yani badde akwekwata musajja watu namulabye nga amasiga bambi gagala mu bitamu byobufuzi no bifuse nalabye aba national platform press conference ne batugamba nti Bobi Wine gyali atutumidde era ali bulungi olwanayogera wano ne mbuusa abantu nti Bobi Wine ng'abaana be bafulumye ebweru wa ggwanga naye yeekwese ayagala baffe be tubatuwaayo baffe oli nanziramu mu komenti aba Museveni wabalabako nga bali mu lutalo mugamba nti bano banywa ki manya bantu abamu banywa omukka ne banywa n'amazzi ebikuba ne batabuka tonywanga omukka nonywa n'amazzi ebikuba kuba otabula naawe n'otabuka nze nkugambye ekinyigiza ku ono nti Museveni bwe yali atta abantu baffe eruweero mukyala we n'abaana be bo baali luddawa nga gye beebase n'olwekyo tetuyinza kukkiriza muntu mulala kusindika abaana baffe kufa nga ye ababe bali luddawa bali bweru kati batugambye nti omusajja waali era awummudde era ali ntende ali luddawa nalabyeko ebisatulating nga gosobola okumanya TikTok nga kagamba nti Bobi Wine
atudde Magere n'agamba nti nakomyewo wendi nnyo Magere ate bulijjo batugamba bamunoonya ebyali bikadde kati bwojja otulebe Lugongo yali yagamba batudde nnyo era batuddije ddala kati ate yagambe ne mukulonda kwera siwanu tukwetabe tolabye Lutamaguzi nga bamubuuza nti wagamba okkabanja bwe bakakwatiramu kati prosesi y'okkabanja etuuse wanagamba ngene kabanje kituma Lusoke ajja agambe nti oyo inciting violence mu mukwate naye tutuna kitwabagamba kojja bino kojja ky'omukisa omulungi ffe biri ku record wandeeta wano nabibagamba ebigenda okubaawo enkya nalu bibino bulabe Museveni ye kati takyanoonya kalulu kano kaddako anoonya 230 essaala ye eryegi Mukama Katonda wange mpa obulamu taina ndala ye yatandise tanabana kulaida mu kino naye yatandise ddo okunoonya 230 tomulabye nga atute babloga simanyi ba YouTuber simanyi bani balaba kainale mu sente embalabye naye ate mberemu ku magezi kojjanyi ndi musanyufu nti saakulabye mututte abantu ba YouTuber era mubajje eno ate ndaba mukojjange Tamale Junior naye nga ye bulijjo manyi wa NRM ndabye mu director wa UBC naye nga mulaba mugenda kubba jjajja ezo sente ze mubba siza Museveni zaffe za ggwanga ate ne mutuukanye ne muggulawo olutalo kuffe Mwami Museveni mu kabineti yo mulimu abakadde bangi tubadde tukusaba ku mulundi guno abavubuka abakadde obawummuze oteekemu ku bavubuka kubanga ffe abavubuka ffe tumanye ebizibu by'abavubuka okusinga abakadde abo shame upon you ate nga ne gwagamba mukadde teriyo muvubuka amanyi bizibu by'abavubuka kusinga mukadde nze naliko omwana naliko omulenzi nabeerako omuvubuka kati ndi musajja bino byonna mbiyiseemu era bwensanga omwana nga anywa enjayi anywa n'omwenge ng'abitabula mubuulira nti ekyo si kyoyagala si kyoweetaaga ndoza lobadde balaba nga tubabuulira nga baka ffe tutakuyawo omubiri ffe tutakuyawo twabalabula nti Bobi Wine olwamala akalu temujja kumulabako bamulabako bino byonna tubiyiseemu tubimanyi era bwe kuba kuteekerateekera abavubuka kati Tamale Junior bw'omuwa ssente ateekereteekera abavubuka omanyi agenda okukola agenda kuba waludo kiraabu agenda bagulira simu kwongera kufuna app za TikTok bakwongera kuba na page za YouTube kubagulira mipiira gya kusamba naye ebyo byonna tebizimba muvubuka omuvubuka yeetaaga social capital kumulaga abeerawo atya mu Uganda ey'enkya yeezimba atya naawe n'okusabiriza n'okusaba ffe tumanyi abavubuka beetaaga ki beetaaga mirimu kyova obalaba balowooza nti bateekerateekera abavubuka bagoba Erias Lukwago ne baleeta balimu ezo bonna ku nguudo tebaliiko Erias ne balimu ezo bonna bali mu myaka sijja egimu nti bo bagamba nti oliyo amanyi waliwo okubuza ennaku ze waliwo okubuzaabuza kungi mu national platform Muwanga Kivumbi wa diguli 3 avumirira abaasoma era n'agamba nti ye muntu wa Lugongo yowe Harvard bwakwata akazindalo naye avumirira abaasoma nti bavulize eggwanga lino naye nga bayimiriddemu abasaba bukulembeze naye akulembera eggwanga lino naye nga we Harvard anti audience ejamiddemu yabataasoma kati bw'anaayogera by'abaasoma bajja mu kati ffe abavubuka tetukyalimu ebyo byabo tetukyalimu ebyo byabo apaana nga tubyagazaaki ffe tutunuulira Uganda ey'enkya nze ku ssaawa eno kojja wange enjawulo gye nnina naawe eri egi emyaka gye mmaze ku nsi mingi okusinga gye nsigazizaayo ate gwe gy'omaze ku nsi mitono okusinga gy'osigazizaayo era bw'ofiira wano ekyo kiba kisiraani kojja owezeza emyaka 3 bw'oba ogenda kuwangala emyaka 8 oba okyabuzaayo emeka kati nze ate awezezza 5 wemba ngenda kuwangala 8 tolaba nga nsigazaayo 3 nga nze kati ndandise okukkirira wendi ebyo tuteekwa bitunuulira tugambe bannaffe abakadde bave mu kweyisanga abavubuka nalabye mukwano gwange mulya nnyama nga naye atudde ng'atudde ku seeti wano n'avuma gundi bawulereza obunafu bwabwe yatandikidde ku munyagwa Mubaraka baasoma edduwa ez'akamulali Museveni yavaako n'alyoka ajja ku Luwemba Luswa ono gwe wabadde naye wano ku seeti naye n'amwogerako kati bwe yavudde awo n'abuukira Sewandagi omanyi bwe yabukidde Sewandagi yamugambye nti nze mulya nnyama nonjogerako nga ndi mmeeya emyaka 10 oba bali Makindye nga Katikkiro amanyi nze mulya nnyama
ambira nokubira agamba jangu ono bakuba ebifaananyi nawulidde nenseka Katikkiro ono aliko kati Katikkiro Charles Peter Mayiga nawulidde nenseka saagala kujjukiza Mulyanyama nti bwe tutandika ebimeza ku mambo baano yebeeranga political talk shows baba Mulyanyama baalinga bawuliriza abaffe ng'era bava ewaabwe eyo gye baava nga simanyi nakinyukuzi luddawa nga baze ku mambo baado okutuula mu bumeeza bawulize basewandagi nga boogera nga baze okuwuliza kati adagamba ati nti gwe tokubeerangako wadde kansala w'ekyalo bwe nyambala sinyuma munsiwuse tayinza kumpa simanyi tayinza nakumpa waabira mu kkooti naawe waabira looya mu kkooti Mulyanyama ataasoma ayinza okuwabira nze yasoma ekigambo kye twagamba Mulyanyama leke kitwala mutima mu bikko gyawa nze Mulyanyama yansinga obukulu okitegeera naye wali omukwano gwaffe twabeeranga naye ku bimeza Mulyanyama amumanyi bamuyita Ssaalongookecho abeera Kataza eri mu Nakawa yaddayo e Makerere okusoma nga wa myaka 7 mwegi kati wa myaka 8 mwegi alina diguli mu mateeka Mulyanyama ku myaka 6 si mukadde asookuddala n'asoma Mulyanyama ave mu byokwekoza ebyekyanekyo teyasoma bino ebiwandiiko n'omusiru atalaba abiraba nti bino ebiwandiiko Mulyanyama yagula biki era omukisa lwaki yatuuka okujja ku ballot paper ne batuuka n'okumulonda gwe namunkekeera ebyo saagala byogera namunkekeera yamutaasa naye simanyi oba namunkekeera egenda mutaasa ne mu kkooti esobola system bagirinayo kati bwe namutaasa mu kkooti nataddewo dda ssente miliyoni zange ezi Mulyanyama bw'ayimiriranga mu paalamenti n'akola statement y'eddakiika ezi ezo nnyingi muwemu dakiika 3 mpitirivu anti omubaka bamuwa 3 mpitirivu bw'akolanga statement mu paalamenti y'eddakiika mmeka emiliyoni zange ezi yenna abanga amulabye ankubiranga essimu n'enzimuwa n'azimutwalira agenda koma ku kigambo eki ajja kukwata Kulaani agambe ai nganda Ali Kasirye Mulyanyama du Solomon ewagenda okukoma ebisigadde bwewataabeeyo okukuba biggonga kuno okwaliwo nga mu paalamenti Bakyagulanyi tabalabanga beekalakaasa waggulu gikwateko togikwatako ajja kumalako emyaka gyeki nga talina anti paalamenti sigamba nti bakuwa notisi nomala okulivayizinga n'oluwandiika akapapula ni mu paalamenti bakkirizayo obupapula olina kubeera na mutwe gwe kati kyebayinza omuyambako nga baagala ayogere bamuwa akakiiko naaba nga ye ssentebe w'akaki anti Mulyanyama bamuyambye anti bakuwa akakiiko noba nga gwe ssentebe w'akakiiko kati buli wojja okupulizentinga reports ziba nki zo ziba mpandiike era osoma naye era Mulyanyama ne bwomuwa lipooti empandiike Mulyanyama ne bwomuwa lipooti empandiike bwoti agisome statement ey'empapula 2 mu Luzungu naye tasobola gisoma kuba Mulyanyama yeera bino tubimanyi bino mukwano gwaffe asinga okuba w'amaanyi yateekateeka nga Mulyanyama abo omugezi omumanyi Mabikke Michael Mabikke yawandiikanga speech nga ya Luzungu naye ngeri mu Luganda bwagambanga nti fellow citizens I greet you in the name of the Lord ng'awandika fellow citizens era gwe bwojja okusoma bwoti gwe kasaberanga ng'osobola okusoma Oluganda ng'osobola okusoma Oluganda nga Mabikke akuwandiikira sipiiki bulungi nnyo era n'ogikwata naye nga gobyosoma tobitegeera akasomamu bubiri nga bagamba alumanyi nga bakuba enduulu kati aba Mulyanyama ebasomanga statement ezo naye naye akikinala ayogere kuze kati agambye mbu Katikkiro amumanyi kati nzisagala kugamba bya Katikkiro Charles Peter Mayiga mukyala we mwannyinaze temuli munkolagana Katikkiro oyo twawukanira ku polisi naye awalala muli bamukwala tekisina buzibu naye era nze siwakanya Mayiga nga muntu mpakanya bigambo bye era ne mugambirawo nti muko kino na kino biki naye nakubira kasimu nagamba naye awo wobyogeredde siwe watukuja ngu mu ofiisi nemukolaki nemulaba kati mubuulireko Kabaka yakalonda obukiiko emirundi egi Ronald Muwenda Mutebi owokubiri yalonda akakiiko ka federa
kaliko Nchanjo, Kennedy Shams, Hussein Chanjo, John Kennedy Shams the man, Damiano Lubega, Nsubuga Nsambu, abo baliko niko aliko n'akalenza akato ku myaka 2 mweki Sewandaji senta Mukasa Sewandaji Mulyanyama ku myaka 6 yali abadde kachiko kyaka Buganda ye Muganda simanyi sagala ali okay Muganda yendera katimvuma sagala kumuyingira mu ebyo sagala kasiri abayendera katimvuma Museveni bwajja okunoonya akalumu 28 yabagamba nti onjagala ono kasure kuba bantu bono 8 abaali besimbyewo yagamba nti temundetera Namundagi ngabategeza Sewandaji Sewandaji yamulimo ogogera tamanyi kusoma yagamba temundetera Namundagi bwemba mukalu wako nakuba DP okujula okujogoloza kubanga abadipi baali bansize enziro mu campaign eyampitali bishop ow'ekyabakadde musajja akatonde yafane bamuziika Cyprian Kizito Lwanga nakuba akasimu nakulira tata wange Paulo Sentam nagamba nti mutabani wo mwetaaga nengenda mu office ye nangamba ni mwami muganda wange obusungu bwolina mbumanyi kuba yampuliriza nanga nti kasoke mpulirize nga ndi mukambwe muzibu ninganga ennumba nangamba nti obusungu bwolina mbumanyi naye DP eyo tekwolwako waliwo abanyiiga bali abakunyiiza balala ekintu kyaffe kikole ki era ngenda okuva erubagaawo nga Cyprian simulinaako buki kati gende namuŋŋoona mubawozo dokisi akulembera eddiini yaabwe bwajja wano bwayita nabuuza Sewandaji okola kyawo genda kati Namirembe oyo naye bwayita wano abuuza Sewandaji ogamba ki genda ekibuli sijasaalira naye amanyi Sewandaji ogamba ki ate olino Supreme Mufti bonna nze mbatambulako wabeeranga Supreme Mufti yasooka bamuyitanga Kayongo saagendanga mu campaign nga sisoose mu lujjalo tukabira tutula wansi ne twegayirira Allah tugende mu campaign tufune akalulu kati ava wajjena wani Kampala mukadde abuuze omubbi waabwe nze sikyetaaga kumanyibwa abamumanyi bangi okusinga benkola ki agambye nti amaze wa meya emyaka 10 nga meya bisanja 2 meya mulamba ebisanja 2 naye akoze ekikuba meya Mulyanyama mbuli ekigambo eki nti bwentambula mu makindye ono kisongako neŋŋamba nti oyo Mulyanyama jangu waffe mu Nansana municipality otandikira wamala ku National Health Center ojja kusangawo Sewandaji bw'ovaawo jangu emaganja okwerete center ojja kunsangawo genda ekawanda okwerete center ojja kunsangawo jangu emaganja okusamuyinga Memorial College ojja kunsangawo jangu emaganja okuumeeya wendi genda ekawanda ku Nakyesanja wendi noonya enguudo eziri awo nina wali ebigoma byange nga si musaala gwa muntu yenna naye nali kansala emyaka egi ng'ate siyina kifo kyonna ku lukiiko lwa district saali na kifo kyonna yadde ogamba nti nze deputy wa chairman w'akakiiko aka health sanitation and what health education sanitation and sports nga sirimu era Namagembe Mwanyinaze yali chairman waako kubanga nze neteeka mu position yange yali emu nali nteekwa kubeera muzoganyi nga naye neekolerawo obwakabaka bwange nga teryaleeta kiteeso kyonna mu kakiiko ne kiyita nga sikiwagidde era nga teryaleeta kiteeso kyonna wadde mu kanso ya district nga sikiwagidde ne kikola ki kati ekyo kyanyamba ki olwo nabanga n'ekiteeso kyange bakikkiriza nga bagenda okunyamba okukiyisaawo mba nabo nze nali ku district nga kyeyune chairman wa district sanjagalirako ddala era nesobolera Samuyiga kyeyune lyali tulemesezo dizimbayo ngayagala balitwale wala Sewandaji avuma gavumenti tayagala gavumenti bamukola bati ebintu ebiki naye yafuna bufunyi kiragiro okuva wa mama Mbabazi nti balikole ki era ne balizimba kati nganda ali Mulyanyama nze ntuka ne ku extent ekugamba nti awali eddwaliro lya Nassolo n'ettaka Nassolo kweriri nabbalidde ate nga awo Bamulyanyama mu makindi omwo balina ettaka lye babbye ne batayiteekako projekiti za gavumenti ne balitunda bo ne balitunda ne balibba bubbi kati nze nabba ettaka neteekako ddwali Mulyanyama mu myaka gye 10 gyanyumyanga meeya kikyayogera ki atugamba ki yalina akawalaku ku Gundi TV yabada mu Kongo nagamba nti bamugamba yeyogereko mu Luzungu naye yagenda nayogera akagambo k'Oluzungu ne muwala wange Nantume si Janati Janati ye mukulu kati ali ku Vision Africa High School
nakifuma oyo yebukirwa vision oyo yebukirwa gwomanya ayogera Olungereza naye teyali oyo kati Nantume wa P5 ye muto wa Bukirwa Mulyanyama ayogera Oluzungu Nantume n'agamba daddy this man is speaking broken English ombaka parliament kati MP Makindye tebalondangako na Mulyanyama balonda Mbuleera era balonda Mbuleera teriyo muntu ategeera yali asobola kulonda Mulyanyama agenda muki teriyo nga tutya okujja kungoliko ekyamu ku mutwe bo balaba Mbuleera weri ne bagitiikinga Mulyanyama byasobola bisoboka kati awo mu kanso ya district ya LCC we yali asobola okukola kubanga wotokola ba technical staff bali abaleta unikiraka n'abalala bebakola ebintu byabwe bwe baleta kuteekako signature n'omusiru agiteekako abalala bateekako n'ekinkumu abatalina signature ekinkumu ne bakisaako bajjwe nga mmeeya n'ateekako ekinkumu kye kati ebyo ne babikola ne bigenda nga mu kanso naye Mulyanyama atuwulira olunaku lwe yakubiriza kanso ng'ayogera mu Luzungu eye Makindye abalagikuliza mu Luganda ate nno nze nabayamba n'okubayamba mu Luganda yes mu 2007 nga ngenze mu kanso ya district nga ndaba abantu balwana n'olulimi bayogera ebigambo tebiyitamu nenoonya muluzo procedure nga mulimu akayira akagamba nti abantu basobola okuteesa mu lulimi oluli mu kitundu kyabwe nendeeta ekiteeso senga bayisa mu kanso nendeeta ekikeeso era byatandikira Wakiso nebibuna ewaabwe kati awo nga bateesa mu Luganda kati Mulyanyama nkugambye mu parliament Mulyanyama bayogerangayo ebigambo by'Oluzungu ebiweza eddakiika ezi 3 zebabawa ezi emiliyoni zange ezi ozitwalanga nina mulabe ng'alwana nange nze Sewandagyo nemalikirako abo Mulyanyama wayogera byamunyiiza nnyo ng'omubaka nkugambye balonda akakiiko ka federo nga bonna abakaliko basajja bakadde nga tekuli ali wansi wa myaka nga nze nina 20 mweki ne banteekako ne balonda Seeke Mulyanyama tagenda nga kuba yali mu Uganda mu biseera ebyo kuba yagenda okuba ekyeyo yagenda mu Manyagoli eyafa yagenda yakuba weekyeyo mu Amerika yagenda kuna kuba ekyeyo mu Amerika nze Sewandagyo sivanga kwano ogenda kuba kyeyo nedda nze ebbanga lyo nandibadde wano kenina keeko bwemba sirina mba sikola ki nze ndi mumativu Katonda byatampa sijja kubifuna ndi mumativu n'ekyo naye namulabe ng'atudde ku seeti nayogere ku nze Mulyanyama mukwano gwange njagala kutegeeza ekibigambo ebyo ensowera ekwagala yekugwa kubbwa ffe tetukuwalana era tukulinaako lutalo ddayo mu ssomero osome tonnakaddiwa genda ku ssomero ate nga tonagenda ku ssomero genda wano ku different language services Oluzungu baluyiga awo olodi Kampala awo waliwo adult school mpitiri Oluzungu baluyiga ng'omuntu wasobola okufa n'oyiga Olunyarwanda n'oyiga Olukyoli n'oyiga Olunyolo n'oyiga Oluteeso n'Oluzungu baluyiga aweeyo emyezi 6 ng'ayiga Luzungu ne Makerere ku University tulinawo omwana wali awo Innocent ahimbisibwe asomesa Oluzungu oyiga Oluzungu wamala okuyiga Oluzungu ojje tukole machuwa age nja kuyambako ofune ebbaluwa ey'amachuwa age ogende ku diguli we tunatuukira mu 223 mwogu Mulyanyama ajja kuba alina ebisaanyizo ebimumala nga tiwakyalagenda kuwawaabira mu parliament kasayina backup position naye nze Sewandagyo mugambako bugambi aleke kukayana bambi simulinaako lutalo anti alabanga gwe atayagaliza ye mubaka wa parliament abadde meeyo ebisanja 2 nze Sewandagyo ne bwe naayagala okuwanvuwa siyinza kuwanvuwa kwenkana gundi oli Megatron kyenina kyekyo Katonda kyampadde kyekyo ate bye sikoze nze kanfube mperera abaana bajja kubikola amanya ne Mulyanyama ayinza okwaweerera anti era kalika certificate kayina aka O-level ka mutabani we si ye O-level yagina atanyo talina P7 nakugamba bwenti Mulyanyama subject ze yakola ku O-level zagamba mu certificate eyo yafunamu omwenda mu history kati ate bwagenda ku A-level combination gyakola yali ya history nga yakulembera teryakuwa combination ng'olina n'omusanvu teryakuwa n'omukaaga teryakuwa kati ebyabifuna ku university yeri ewaffe Emmangeeri bayitayo ku Nkuluma bayitayo ku Kiwansi ezo baluwa za university eyo bibino ebya Ssegundi mukwano gwange Ssegirinya omugenzi apaana Ssegirinya teyabinanga bya Pimbasi nga bobiteeka mu system ng'ate by'Emmengo kati mwabalina ebiwandiiko eby'emirengo ebyo by'okugatta
nze byo nabiwona byanyanya Sewanda ogattagatta n'afuna nze Sewanda ginava wala kojja wange nava wala nali mu kirombe ky'amanda n'amatafu bw'ŋŋamba kwokya manda nga manyi bw'ŋŋamba kutema bikata mbimanyi okubyala lumonde bw'ŋŋamba kulima kuno okutegeera egyo emirimu yonna nagikola namala mu kirombe ky'amanja n'amatafaali emyaka 11 nga nsima bbumba namayinja kadi tolinayo kipya kyogenda gamba bantu musimanyi Sewanda yagamba tajja kuteeka mu kooti bwayambale ayinza okuwabira looya abasajja nga baagala nnyo kooti kiki tebaagala boogerako bagezeeko nze siina kigambo kye njogera nga sobola kukizaayo tamaguzi kali mu kuteekateeka biwandiiko bya kooti akyasirise ennaku zino tamaguzi mukwano gwange musaasira era mmanyi ebizibu yagamba yakakundika abantu 10 obusiraamu bwagamba nti musaasire nnyo abo ababadde abakulembeze nga tebakyali bakulembeze musaasire abo ababadde ne ssente nga tebakyalina ki ayina omukyala n'amufaako ng'omwami abo tubasaasira nnyo era tuteeka okubasaasira naye ekiseera kino si kyakunenyaani yakola ki kiseera kino kyakwetereeza obuuze kiki ekyansuula bw'omala okumanya ekyakusuula wetereeze ojja kusobola okutambula baba balowooza nti kiri kifo gyale kyebakola kitambula wakayima teyamala mu paalamenti emyaka 5 n'agaana okuddayo okusoma ng'ate ne ssente yaziinanga n'obudde abulina ebyo bya kisiru babikola manya abantu basinga obungi batya okusoma mami Sewanda we natandikira wano sajja ngano negaana waliwo neyateeka mu komenti Sewanda girano yeepanse amateeka gasomeka kati senga era kyokulaba natekola decision esinga okuba eyawaggulu enyo ogasomera emakerere senga nagasomera Pentecost oba IU alinga nti eyo Sewanda gy'ogulirira bugulirizi ne bakuwa ebigezo n'okola ki ate IU ekuwa machuwa age IU ate n'ogenda ogitulya St. Lawrence ye yamuwa machuwa age yamanyi ne St. Lawrence bagameko yali asomerayo era tyagenda kati nze Sewanda bwe nagenda amateeka nagasomera makere era ye pansi yetaze mu byabwe tabisobola mwana watu wano nyangamba nga munamateeka Sewanda gwe wako mtego musokola amateeka kati usawe no mugamba kanso yayo transcript yoji ndage nange nkulage yange nga ku transcript ye kuliko subject eziliko ka R plus akamyufu kuliko nga musanvu nze sina ku ka R ya daka ebaliteeka anti wachigwa no kiddamu nze sina ko ya dekatya era mu myaka ena yali anyuma ngagamba toja sobola n'omusomesa wange Professor Mbazira neewunya kwali yatugamba nti omanyima bamachuwa mututawaanya digule ne yamateeka mu gisomero emyaka 7 naye neewunya kandi mwami Sewanda nkutidde myaka egi tofunanga mukaliteeke konna myaka egi ngenda kuba nvuddewo oba ntya mpozi semester enesembayo enesembayo sikaza course unit says 5 zokka zenkola ate kuzo ezimu nazebenga naziyise nadda sinalaba kegenda kunku kati ate olumbero disi erwenani kakati bamala okuyita eno ngaatonyumiza erodisi erodisi naye kuwa pre-entry examination byembadde nsomesa ebyo nze mbisomesa nabisomesa nga mbeera anti nze ndi musomesa mwe kyemwerabira teriyo textbook ya musomesa etalimu worked examples bakuwa skills zisomesa abantu kati nze benalina skills zaabyo nembisomesa nina diploma mu education kati nsomesa abamachuwa age nsomesa aba pre-entries eza law nsomesa n'aba pre-entries eza LDC kati ebyo toyina bwongamba era nze omukubagamba nti ebivaawo bisigalewo kuba ofunamu mpisa bwisa so mulyanyama ali kwekutte osobola omutaasa wonna obadde osinzira okubeera ng'otulaba tugendako mawano leero Sewanda nkutte ku mulyanyamawo tekati mulyanyama wange mumanyi oba omukwatako otya nze simuyinako buzibu owulidde kugamba nti tuveeyo ng'oli ku mulyanyama buli wangamba tuveeyo eyo mba ku muntu wo omanyi oli ku muntu wange awo kati naye kasangamba nti nakyogeranga ntuveeyo nga mmanya ndi ku muntu wakojjanga ate kojjange mbasaagala kati mulyanyama osobola omumaliriza awo era n'omuddamu anku ate nkulaba ne ku TikTok olaka nawe omukoledde akakojja njagala nga tumaliriza ffenna bannabyabufuzi tunule embeera y'obufuzi eno etambula olwaleero abantu ebyobufuzi babivuddeko ne bava ku mulamwa ogwatuleta mu byobufuzi ne bagenda ku mulamwa ogunoonya ssente naye ng'onoonya ssente ezo tukomye okunoonya obugagga obwaleero tunoonye ssente ezinaavaamu obugagga obw'ensibo kojja wange obere ne ssente ezo ng'abaana b'enkya
mu nsi bajja kweyagala. Y'ensonga lwaki nze ng'embeera wano emphasis yange nteeka ku dialogue. Era ennaku zino ndi musanyufu ne President Museveni nga mulaba ng'asisinkana bano ng'asisinkana bali. Ekyo kiraga nti alina obwetaavu. Ye wadde abalabya 231 naye alaga naye kennyini nti waliwo obwetaavu. Kubanga Museveni yamalidde okuwangula akalulu. Abantu yali badde ayagala baaki kati. Kitegeeza ali mu pulaani ya 231. Ffenna nkugamba Museveni ayinza okugaana okwogera naffe. Kubanga abali eno abamucocanya bagamba nti agonze naye ajja gamba saagala kugonda. Simanyi mubita simanyi kumite byeko ku ebyo. Kati ffe tukole ki muli mugumu tusabe Katonda waffe atutaase. Abantu bonna batuwa examples ez'abaana b'abakulembeze abalemeddwa okufuna obwa president nga bakitaba baagala obukulembeze. Ensi ze batuwa tekuliko n'emu gye twegomba. Kojja wali agadde tugende Libya, wali agadde tugende Egypt, wali agadde tugende Syria, oli gye bawanika mutabani w'oli kuna ku Kureni, wali agadde tugende Burundi. Kati Burundi weeri yensi esinga obwavu mu nsi yonna. Obwavu mu world rankings, the poorest country now is Burundi. Eyo embeera tetugyetaaga mu Uganda. Tuteeka okutuula ku drawing board tutetenkanye tuteeseze eggwanga lyaffe enkya. Mwami Museveni ave mu nsi eno alekewo Muhoozi ne Muhoozi alekewo Luhamya. Okusinga Mwami Museveni lw'anaava mu nsi eno Muhoozi abantu ne bamunoonya bamuwanike Kalabba nga bawanikawo ewe Syria, naye n'abanoonya buli ayagala omuwanika Kalabba amutte asobole okusigala mu nsi nga mulamu. Naye ekyo Muhoozi ayinza okikola n'ate bonna abaagala okumunoonya, naye Luhamya tajja kisobola dde w'amagye. Tajja kukikola ki? Katonda tayinza kubeera naawe ku generations 3, nabeera naawe ku ya Museveni, nabeera naawe ku ya Muhoozi, era n'akusanga ku ya Luhamya. Tekisoboka. Katonda tayinza kuba mwenkanya ng'abalala yabanyiiza n'abeera ng'akolera ludda luki. Olwekyo ffenna tutunuulira eggwanga lyaffe enkya. Ngaawo litya nga ffe tetukola ki? Nga ffe tetuliwo. Bannyabo ne basse balina emirimu gy'ettaka, nammwe abeetaaga ku nsonga zaffe ziri eri, nammwe abatuwa school fees ez'abaana. 0702 43 88 52. Bw'oba oli ku ttaka na nsonga z'abakulu bali tokuba ku ssimu yange totaddeeko ssente. Wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero ne Mwami